Esinkwanirizaako mukwano gwange era gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okubeera ku mayengo gano. Kaakati Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine wenjegerera abreathinga fire era nga afayalinze ebbaaka erijjo ne Muhoozi Kainerugaba era Muhoozi Kainerugaba ebibi ebibi kaweddemu ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Ntegeeza nti nno ku Yugi Updates TV kosinza okuba ng'otuwuliriza gwenaagala otweyungako genda wansi waliwo ekigambo subscribe kikuwoneko okoonemu kade ojja kuba ng'otufollowinga bulungi nnyo. Leka kulyamu nsi y'olukwe genda maaso subscribinge osharinge okomentinge. Mbagala nnyo abali ebunaayira abali emitala w'amayanja mwebale tweyungako mwebale kuwagira mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Tugenda kuba nga tubakiipinga nga muli updated ku buli kigwawo ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'afayiringa back eri Gen. Muhoozi Kainerugaba. Tujjukira bulungi nnyo amakya g'olwaleero Gen. Muhoozi Kainerugaba akedde kupostinga ku mukutu gwe ogwa Twitter nga ateekako ebigambo ebidisrespectinga President Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'okumunyomoola ng'amugeza ku Bob Marley nti ye tamufaananako yadde kuba Bob Marley ye yali munyankole ze munyankole guy nga amugeza erinnya lye n'okulivoola lyayise ka Bobi Wine ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. N'ateekako n'okuteekako nti n'okusobola okuba ng'agenda kuwangula mu kalulu ka 2026 general election tajja kugezaako yadde era kisaawe Yoweri Kaguta Museveni agenda kuba nga amumeggana. Ebigambo ng'ebyo abyogedde ne bidrawing attention eri mba NUP supporters saako n'abagoberezi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu ne political figures nnyingi nnyo ezigoberedde kino kyataddewo. Kaakati Bobi Wine abreaking silence avuddeyo n'agamba nti nno nze sijja kulyamu bantu bange lukwe. Bobi Wine bw'atyo bw'avuddeyo n'agamba nze sigenda kulyamu bantu bange lukwe. Oluvannyuma lwa byonna ebigenze mu maaso ebigambo bye bibadde bya musolesoole bya mpolampola nga bya magezi ng'eri eyo omuzuukufu yasobola okuba ng'abitegeera. Oluvannyuma lwa Gen. Muhoozi Kainerugaba okumookinga Robert Kyagulanyi Ssentamu controversial words ku social media platforms mu maanyi ag'ekitalo mu statement ey'amaanyi ennyo President Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'asharinga ku Twitter ye ng'akootinga ebigambo bya Mozambican president w'e Mozambique amanyikiddwa nga Samora Machel. Avuddeyo n'ayogera ebigambo bino ng'abikootinga ng'era omugezigezi amugambye nti nno the day you hear our enemies speak of me in good terms don't share your secret with me because that mean I would have betrayed you already. Agambye nti okusinziira ku bigambo bya pulezidenti w'e Mozambique bye yayogera nti olunaku lw'onoowulira mulabewo ng'ayogera ebintu ebirungi oba akalungi ku ggwe tosaasanguzanga byama byo kubanga kijja kuba kitegeeza nti namaze dda okulyamu olukwe. Kati ye agambye nti kyategeeza nti okusinziira ku bigambo Gen. Muhoozi Kainerugaba byayogedde sigenda kuzzaayo kyange na kimu kubanga bye byama bye baagala okuwulira okuva gye ndi. Ebyo byonna bye boogera n'okunsosonkereza bye bigambo bye baagala okuwulira bye baalindirira edda okuwulira okuva gye ndi olwo basooke banookolemu bye baneekwasa okusobola okwekwasa okuttattana ekibiina ssaako n'erinnya nga ye President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era ng'omukulembeze omugezi agambye nti w'owuliranga omulabewo ng'alina ebirungi byakwogerako tovangayo n'omuwulira ku kyama kyo era tosheyaringanga nabo ebyama byo
kubanga omanyanga nja kuba nange kennyini nabalyamu dda olukwe mmwe benkulembera mukwano gwange gwali eyo ampuliriza. Kaakati komanda wa Uganda Land Force yawulidde yakoze insult eri Bobi Wine ng'amuyita ebintu eby'enjawulo n'amumookinga. Kino kye kiviiriddeko Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba ng'avaayo n'awanda omuliro gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Era mu bigambo bye bitonotono y'agamba katulinde akalulu ka 2026 akeeka n'asalawo oba kitaawe anaamalako oba era anaameggebwa nga bw'agambye we yamumegga ku mulundi guli gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Kutegeeza nti nno obadde muwuliriza mulungi tova ku Yiga Updates TV. Mbagala nnyo jangu okomentinge jangu osharinge. Webale kwekumira ku mayingo gano. Likinga, sharinga. Mbagala nnyo mweraba.